Anarongo nze bwe njagala omuntu mba mwagala si pretendinga. Nze banga lena yingira internet. Oyo bachumi bibandeta ku internet ne basharifu gane ba Sefco. Abayimbi banji bankubira amasimu. Sina muyimbi gona limpa attention, sina muyimbi gona limpa de obudde. Kuba bali bamanyi na sente. Omuyimbi gona wo obudde yali pinki ate namu obudde lwa kwanti yali mwana muto. Ekyo kanchikubulire. Abayimbi abakazi abasajja bonna bankubidde amasimu. Ekyo kanchikubulire. But Alien Skin namwagala nga kyali wange. Okiraba. So bwe twabadde waawo nze mu byonna kye nasinze eyo video ng'amanya abadde bakuba Alien Skin oba bano abantu ba Nuupu gye bagenda okukozesa nga advantage. Nze nadde sifuddeeyo. Alien Skin bwe yandinkubye oli singa tewabaddeyo kamera oba nti bijja tambula balikodinge. Nze sande kifuddeko. So Narongo natuse waka nempanga na stress zange nengamba oba kino kiki. Nembala abalamu nze banga limaze na Alien nobwo buza ali no ya masimu gankubira na watali nsonga kukubira nagamba abaho ngo obuze era ne simu Alien Skin je yankubira ujashemba yo kunkubira na die Tanzania juzi ekikagate nankubira nangamba franka ngo obuze juzi twale tugenda guru ne gundi Branka katono nyo mu bigambi bwambo mwakunganya sente musango tekyamunyiza Junior turuka abantu 1210 ku bantu 1210 kyemanyi waliwo yawa Alien Skin nga fano wesente bwabanga wali omuntu yawa Alien Skin nga azwadde abaho nze tebampanga kwa dene nusuru 10 ezaki zaki Mbadde sabagambe ke bigambo bino nve ku live kubanga ndi mungenda tambulanya kubamba taataganya abawo omuntu yenna nga abaddeko kyaliwo ku lodge wandaze ku Alien omuwanga yo second chance nga tonnanyiiga artist noyogerako naye n'ategeera obulumi bwo olaba tabufuddeeko n'oliyakitinga nkusaba bw'abanka badde yakusesola gamba nti kituufu kirungi n'ekino kyenkusaba kuba nkulabye otaddemu nnyo effort ng'olaga ntoyagala nnyo kibanda waffe nkusaba omukubire ku ssimu omutegeeza ensonga eyakunyiiziza kuba nze ekinfuula mukwano gwa Chumi oba Junior bwenfuna ekinyiiza ku Junior sikwata simu n'endikodinga wabula nkwata simu yange n'enkubira Junior ne mugaba Junior kino kye wayogedde tekyampuliza buki kyekiraga nti ndi mukwano gwe kuba nina enamba ye yaki ey'essimu naawe kino nkikusaba ng'omuntu gwe mmanyi abawu nga si bya intaneti si byaki omukwano gwe walaze Alien ffenna twagulabye kubanga ffenna twakoze kye tusobola naye nkusaba ofuneyo obudde oyogere naye oleme kumunyiigira lwansobi emu kubanga bakyali baffe batukosa ensobye yani Narongo abantu bagenda abawo yabadde azunga nnyo mu nnyumba genda ensobye yani Narongo ensobi siyo abawo wabula dolo kuba Alien yadde yakava mu komera nga wonyonyodde nti abamawire bamubaddeko bangi ng'alina okwogera gye bali Kabadi yanaakukwata nti n'amugamba munno mute kitegeeza nti yabadde afokasinze ku bintu bingi naye yasobodde okubuuza Jobless mu jjumba nti naye abawo aliwa kituufu yamubuuziza Jobless n'ankubira ekyo kimujali ansogoze Narongo nze sina byenjogera ku Alien era simwinaako obuzibu kuba agenze ku interview gye badde bamujjako n'ankubira essimu ne babirikodinga so mwabasudia musudie byammwe Alien bw'anaaba nga amanyi talina kyajja okolawo okusingawo yamanyi but nze mumanyi nga mukwano gwange soka lwaki nayeewo omubiri era nze ndi wano kwebaza nga nze Narongo alina omuvubuka gw'abeera naye kufango noono atunda engoye w'ebirevu ebingi akedde n'akola live ali kundabisa ali kunvuma but beefuula kyaliwo Alien era be bamu ku bavubuka abamusuula nga bano abamutambulirako ne balikodinga ebimukuba oyo muvuka bamuyita Shoni anti kati abawo olaba tonyiigira bali bantu balala gwe kolagana na Alien gomanyi omutegeeza obulumi bw'olina ku bantu abalala baali nabo kuba buli kyoyogera ate tekikosa baali nabo kikosa ye Chumi tetukwani yogera Chumi kale okitegedde abawo kikusabanga kyali wange nti bw'ofuna obutakkaanya n'abawala bange bentambula nabo n'ovaayo ng'onyize n'ogamba mwana Narongo oyo yabadde n'abawala be ne banzala wabali abawala tebafiirwa nze nkola ki Narongo nkuwa respect era nkuwa ekitiibwa nze bye nakoze wabirabye ekyo kimu ekyokubiri sina budde bunyumya ku Alien
ekisooka nze nekedde nekola video yange gyeri ku page yange ebyenjogedde temuli bya bulimba nenetondera benavuma kiwedde ekyo kimu era nze nkusaba ne video eyo gijjeewo abanga ali erikyaliwo kujjako sooka ompulirize ekyokubiri nze sina budde budda nti ngenda kunyumya ku Alien yeepangisiriza Franka neepangisiriza oba naye yambeererawo oba yali ambeereddewo sibitegeera oba nange namubeererawo byonna byebyo but nze sobola kula lutalo ku Alien oba kudawo kuba nze wenkoma okwekuba na Alien kuba nze n'essimu zenfunye eyo video essaawa zino eri mitwalo 35 erimu 8 hours viewers nina essimu zenfunye n'okuva mu State House nga bankubira about that issue okiraba ne bambuulira n'omusajja gwe mbadde njogera wa State House gwe namutwalira era naye ankubidde n'aŋŋamba mbadde nkusaba ati oyomba na Alien Skin koma ku eyo video n'ambuulira yes so nze sobola kuyomba na Alien ekirungi ankubiddeko essimu naye wanaaba amanyi tajja kweyogera mu maaso akola ebirala netondera oba awe yogera kyuma anti kati olaba pulezidenti Abawo yanyiize abadde alina kugamba nveeko naye kati nze pulezidenti engeri gy'otannaba kuwasa obusungu tebwetaagisa muntu muwulu obusungu bw'abafumbo tuli ku nsonga atuulira Abawo kino ngenda twogera akwadingire ku nsonga yabaddewo ne Alien Skin ng'akugamba vaawo Abawo oyitiriza okwagala obutaala ate obutaala oba kakugasa oba tekakugasa gwe oyagala akataala kakumuliseemu ekyokubiri Abawo abantu bonna bamanyi nti oyina ssente bwe wajja ng'oyina ssente wayogera oyina ssente kambe ku live yo sokolize wemba njagala obutaala ogenda Alien Skin yabadde ye yampise ekyo kimu oyo mwala yakoze video teyawukana na byagenda okwogera bano be bagenda okundeetera ekizibu sanga ngenze mu mbeera eyomba na Alien Skin sibwe kiri Juni yambadde nwanirira Alien Skin oyo Nostani yakolawo ki ekikopo kyenkubye byonna na buli kimu byemberedde Alien Skin ono yakolawo ki wano ku platform buli omu tumuwa omukisa no ndako Junior bwe twanga tuli bintu bya kikula ate n'oleeta onajubisa nze nja kuli acting oba yombe ku Alien Skin ku lwono nze sijja yomba na Alien Skin sigenda kukuwaana nze Alien okubeera wali yampise okiraba ate n'abadde nalwetebera kuba n'adde ndwanirira Abawo alina ensobi sigenda kukuwaana Junior Nalonga Abawo alina ensobi akisussa nze yamutwala ewafu nze Alien okulaba oyo Abawo yambeerako nga ŋŋamba njagala olaba ku Alien Nalonga nze yasitula Abawo ne mula mumpulira nze yakwata Franka Abawo ne mulaga Alien Franka Abawo n'atandika okuwa Alien ssente empitirivu naye nga nze yamulaga nga n'enjala ennuma kati Abawo ayagala tumuwaane Franka Abawo alina akataala togenda kugatta kataala na bwavu ssente zakuggwako kaakati nawe oyagala buvujjirizi Alien Skin yabadde akusuubiramu miliyoni nga 5 okumukulisaayo naye nga n'enkumi 2 ezikuze wuwo tozirina kyova laba yakugambye vaayo ebyo byowooza mbu simanya wasasulya maama Gudo enju Alien mwasula mu nnyumba ya maama Gudo kati ya Franka Abawo ogasseeko obutasoma ogasseeko obwavu ogasseeko obutaba na magezi mazaale ogasseeko n'akataala byonna byetase ku mukwego toyagala kukubuulirira Franka Abawo naye nze 10 ndikyaliwo nze yakulaga Alien bw'oba ojjukira n'otandika okuvujjirira Alien omusimbi ogutookomoka n'otandika otulabanga bamalaaya nga wetwalewa Alien nga ffe tetuliiko n'otandika n'obeeranga ffe yatutwalayo ffe Alien twamulaba ddadda bw'obadde okimanyi nti Alien Skin yankozesa obadde okimanyiko gwe Franka Abawo naye ogassa obwavu emputu obutayima akataala obigassa wamu ate bakyakumulisa nnyo ate Alien singa badde tava mu kkomera nga ali mu bibye badde bajja kukuba akawalaata akakulinga endabirwamu mb'oli mu bulumi ki bw'olimu gasiya biki by'otugamba kasajja ggwa mu moto akyusiriza kkooti
Nzate nange siddamu kulaba mu bintu byange nja kukukuba oluyi oba nkulinnye ku mannya ago ge bawangamu. Kakwano kamwe kano ka Franka Abawo kaavu tekasoma kaina akataala tekayima kati kagasse problemu zaako zonna wamu zikacyankalanya obwongo. Franka Abawo ojja kukiwulya mu ddoboozi lya Kyagulanyi. Nze kino nkigamba oba onjagala batonjagala bireke wakoma okundiisa mu 21 tuli mu 2025 gwe tuyingira sikyakwetaaga tokyandiisa tokyansuza tokyakola ki kati twafuuka ba mikwano era bwe mba nkuba oluseke nkubiramu n'olulwo bwe bampa miliyoni Abawo mba nnina okuwerezaako 10 kuba tolina oli munaku kafeche wano twakwegayirira Franka Abawo nenkugamba Franka tulina mukwano gwaffe bamweyana omuyaga Masaka tugenda kunaalize mu kkubo oveeko ebisiraani Abawo aliko ekikolimo nze kino ngenda kukimugamba bw'aba nkyawa abanjagala njagale Abawo ffe twakuleeta ku maapu kuno nze yakuleeta ku maapu kamwakoogera kuno Abawo nenkuleeta naye tufuukidde ekizibu tukubuulire ekisooka tolina kyama ebyo ebintu bya gavumenti tebabyogera okyavuga maaka ekisi eggwamu n'omukka naawe owoza okolera gavumenti which government are you doing Franka Abawo no sense kafeche oba mwabaki abayima Alien Skin yangambye badde ajja kukuba oluyi naye nga yakava mu kkomera nga tayagala kulaga balamuzi reaction ye kaetadde mu butaala keetadde wali tekajjaamu nawe okyayambalira sokisi mu sapatu nawe omanyiira abantu obulumi Franka Abawo bw'oli mu alien okukugoba njagala ofe nabo tuteeke omulambo go tugutwale e Kasese mu nnyumba eyakulema okumaliriza musajja gwe oyina ebyokukola oyina ennyumba yalemera kwolwo puleti wazimba ennyumba ng'olinga azimba Obwakabaka ng'okyayina sente nezikuggwako n'otunda buli kimu ennyumba yalemera kwolwo puleti owootya maama Guddo bamuzimbire nga naye wennyini osula mu loogi Franka Abawo nze Franka Abawo nakkoowa omanyi emirundi gy'ontambuza naye nga ne transport yandeeta tomulina ng'era oyo jobless billionaire yakuyamba nampa transport kati Abawo yakoze eki Abawo takugwanidde Junior bino byabanene bino byabayaaye Abawo alina obuzibu ate Junior oli muganda wange kino nkyogera nga ndi wano togezangako n'otiisatiisa omuntu n'ogamba nti olina abanene buli wagamba nti olina abanene oba musiru kati kasajja gwe akakolofi wasiriwala dda gwe Abawo bw'oba tolina byakukola jangu ewange omasturbating nga oyozenga n'emmotoka yange nkuwa $20 omwezi Katonda wange akasajja katumazeeko emirembe wano ku social media mbu alien nkagambye alien mbu ndi ku macupa amaanyi gampeddemu nga ndi ewange wuwoki ne loogi ziba zizo olw'okuba osuze ku loogi okuva lwajja mu kibuga olabanga ennyumba yo ogula bbuutu y'emmotoka ya Franka Abawo Mark X yatuula n'okutuula lwangoye nangatto bizigitoowerera asula mu mmotoka otulowe tumuluma ennyo ng'afuna wa parking kumpi n'ebitaala nga yeebaka bwe bukya ng'asimbula naye amanyiira abantu Franka Abawo fera butoogera naye abantu tubamanyi mbw'okolera gavumenti which government are you doing gwe Abawo gy'okola ate teri agenda kukuyamba paka ng'ogambye mbadde nsaba omuntu oyo ebintu ebyo njogere katono nange ngende kyokka kye mbadde nsaba okansooke nange njogere katono Junior dikiteeta linda kale Abawo yogera mu muting anti Junior wangi kyekusuubiza kiri kimu oba alien yakoze eki oba yakoze eki nze sina kyensobola kwanukula ku alien mpa respect esimu ye gyakedde nankubira ekyo kimu abantu nga bano balina okubeerawo Junior omuntu ne walukwata omutwalo gw'ensimbi n'agukuwa muwe respect ekyo kimu bano boolaba bano nsege nkwenge zisekera ayengeza okitegeera mu bantu be nali mbeeredde ku media ono we nambeemu
ekyo kimu oba nsula mu motoka oba ndi munaku oba ndiki nze Frank sifuddeeyo but kyenjagala okugamba Junior nze nobwe kwandi kugambye nti tugenda ku bitaala byewandegeya nandibadde nga ngendawo ne Alien Skin lwa nsonga kuba muyiriddewo ekikopo Junior nakukuba noweetonda nenkuba Barista Timo agambye nze teri muntu yali andiritingisiza video ku page yange abaho yakikola yekka nenkuba liri puzzle yali ampaddeko miliyoni y'ensimbi Lamarwe yanvuma oba okyabujjukira yampaka akakadde k'ensimbi nga njozayoza nenkuba liri puzzle nagamba Frank I'm sorry netonze sonyuwa okiraba nenkuba gundi yani nenkuba kisa kya mukama alike mundu akolera Museveni nze Frank sina gwe nkolera Salim Saleh yatutwala juzi natu obusente bwe yatuwa but njagala NRM ekyo kankikubuulire kisa kya mukama ina right ensinkana nankuba amasasi naye kati bwoba olaba ono omusiyazi aluwana alikwogerera erinnya lyange ali kunvuma nga bwe ndi omunaku which is okay oba ndi munaku Katonda yamanyi but oyinza okufa nga totuuse mu koota yange 10 ekyo kimu gundi Junior Alien Skin olwakedde ku makya nankubira essimu ne bw'abanga yankubye empu mu lujjudde muwa respect ekyo kimuweera ekitiibwa kati bano beefuula abamwagala batte bamwagala omuntu ayagala Alien Skin ng'oli abawala bonna bakaddaama bazzemu ne bantaaginga mu video nga basaba Franka otubadde naawe mu struggle ya Alien Skin tukusaba bireke kati ono omusiyazi bwadda wano n'atandika okuseesaamu enku Franka mpanisa omukono gwange ogwa ddyo tuluka abantu 34 sina kigambo kye ngenda kwongera kwa Alien Skin nkoze video yange n'agiraba nankubira essimu era abaana babiri kodinze gwesesa muliro gwo gwamanyi ekyokubiri Barista Bambi Franka ankubira deka Barista ankubira soko waliwo abadde ankubidde Junior ekisembayo nze mutima gwange niwe bandigambye nti ogambye bagambye mbuze njagala obutaala n'essaawo kyali wange ye yampise ate namulwanirire n'okwandibadde okubeera ntinda nandibaddewo nze siina bintu byembeera mu by'abayimbi ne bwe nkubuulira amasimu g'abayimbi genina abankubira amasimu buli kimu bati Alien Skin mwagala Alien Skin yankubira esimu nga bali ku live ne Jobless yaliwo nangamba Franka lwaki tokyajja kufangoni ne mugamba sijja kufangoni lwa Coach Kirimeti lwenzija wantunuulira bubi nangamba wano wange si wa Coach Kirimeti Alien Skin yali atudde mu motoka yange ya lice ngono bwali jogera nalekawo ye yebbeeyi okutali mulundu gumu oba ebiri ne tugenda ku business issue okiraba so kati bana ono omusiyazi yasudiye byasudiya but nze sigenda kwanukula Alien Skin video njikoze agirabye nankubira essimu nekigwa kati gwe sudiya vuma nze sina budde bwo ebyange biweddeyo Junior mbadde nsaba njogereyo ddakiika emu ngende ebyange mbimaze Junior omanyi lwaki Frank abawa mpita omusiyazi yanteekamu akasolo ke ne kagaana okuyimirira omusajja omukulu oba otya n'akasolo akenkana aka fresh kid omwana omuto noyima naawe okimanyi weetambulireko ofune eddagala osobola okubeera n'omuggo gwa Musa Frank abawo gwe tekikunyumiranga mulinawe mutambudde Barista Timo ayimye Junior ayimye ng'agwakako kali kati kalinga akakuba ebbusu ng'omusiyazi n'eccumi tokuba nnyo Franka ye muntu wo tokuba nnyo tandikirawo Barista Junior nakusindikidde video eyo ng'ennaku enkutte nakusindikidde video tusekemu byaffe n'ogikwata n'ogiwambawo nakuwadde video byaffe byakyama tusekemu n'ogikwata n'ogiwambawo nange ennaku yankutte bambi wayiseewo ennaku eddakiika ezi abawo nankubira essimu Junior nawulidde bubi bambi Franka amazima mpulira bubi ku lulwo ne Franka yiga
abantu amu Franka ne wobetekako tobafaanana. Franka toli muyaye, toli ankwacho, toli amira, tofuwa yadde sigala. Oyagala ki ku Fangoni? N'omwenge tanywa. Franka wadde kale tukwagala nnyo naye kati abantu beweteekamu wakati nawe teeberezaamu eno champion manya biki eno champion biki wano Alien Kabadi ya Magumba Keremeti ate ne Franka abawo muzine suuti n'ogwo omutwe ogw'empalaata kiki ky'oyagala ku Fangoni nega Alien Skin wabeera omuntu munda osaana ojja weetondera abawo Osano jawe tondera bawo mugambe kale abawo sorry bya kyaze bubi naye sorry toina kyovaako koza abawo abadde musajjawo 5 kubaka kubuulire Junior walabye abayimbi bameka ku Fangoni wabaddewo muyimbi ogu aganaga abasigadde bona toina n'omugo walabyewo osegera neka Franka kakubye mundu ku internet kuno in fact Franka asinze ba TikTok bonna wadde baddayi hadi ba Alien okumulwanira mu lutalo luno Alien tewanisa sudde Franka bwoti ne Franka tena ekizibu Franka olina obuzibu bumu bw'ovaayo okwogera tosiba oyogera buli kimu toyina byama mu nsi muno kati oyogedde mwagenda mu ofisi ze NRM menya biki onatya atubulya ne bigo ya pama afaanana Karachi Franka ze wano wayagala okundabisa nojjayo audio zange nga akusaba sente no stay ku internet no zizanya ensi yona n'empulira nga bwendi omukubi w'oluseke Pro Max Franka funa kubyama omuntu neomba mukyankana nyeemuuko funa kubyama ate Franka akubuulye Alien Skin nekyo kye yakoze kibi nene kyade kikwongera wakati nakatutudde tuli abantu 13 twogera ku ggwe what trending agolika amawulire kitwale positively bw'ovaayo okuyomba yomba bya bulijjo toyomba bya kyama koze ekigendererwa gwogendo singo funamu fe wano twayomba ne Doni Kuris ne muwa ku masanyalazi ne nyoma ne nabunono manyani ono presidential advisor atafuna amasanyalazi n'ekyengeza okugamba Franka mwene embeera yonna yonna gwogendo singo trendinga osegera ne Franka kati naawe otuuziza oyambadde sweater bali abasajja bali mu university emibiri giri wabweru era olaba yakugambyeko nawe bwala ng'omunyankole epiwa yenyini wakole bannange sibireki otangeri ekyengere noweebuzaabuza bwoti ng'olaba era tebinyuma bulungi Franka va mu bayaaye genda wali ku presidential house woba otuula genda ku parliamentary avenue va ku Fangoni tosaanayo kati laba Junior ageze ku kooti ng'akubye ekikalu kye era we yatudde bati ng'alaba na tebamufaanana n'avuga emmotoka ye n'akola ki n'abaviira otegeera polisi waliwo wootuuka mu kifo Junior n'olaba ddala nga mazima weekakaatikawo weekakaatisi tosaanawo ne Franka onoonya ki ku Fangoni n'ogwo omutwe gwo oguli soba okuzoona soda na kulukuluba oli wali oli ku basajja abanywa akayaga kaabwe bali kumayiruni ne kulukuluba ojo unyeswera ojo nyoka kenswera Franka bera musajja oli musajja wange nnyo Alien musobya ne nawe oli musobya nnyo kati kakubuuze Fulufiga yabaddeyo ku Fangoni teyabaddeyo kozi yategedde ayinza otuuka eyo ng'aliwo abayaya abatamutegeera ne bamuletikako embeera nga weepimamu ng'ogendayo ng'embeera ekoze eki ekakkanye kati Alien Skin abantu be yakagoba ku Fangoni awo wallahi Junior singa abantu bavayo ne boogera be basinga obungi abantu bangi bagenda ku Fangoni awo ne baba bawunsinga ekikulu ekiri mu kyo abawo na Alien Skin ba mikwano nga nze bwe ndi mukwano gwa Alien Skin era ekyo tekijja kukyuka ffenna abali wano abasinga obungi tuli mikwano gya Alien Skin naye mu nsi abantu tulina obbagamba amazima ne bwe gaba galuma gatya kubanga buli bw'otagamba muntu mazima oba omukotogedde oba omukoze bubi so Alien Skin ekintu kye yakoze abawo si kibi era abawo tebakulimba nti Alien Skin ekintu kye yakoze kibi mukwano go tayinza kugamba tigenda mu nnyumba Alien Skin singa adde takwagala abaye entwala gye bandikututtemu wandigeze n'okulinnya tolinnya
naye teri muntu akugamba nti owange gendo nindire mu nyumba oyaba mukwano gwo ebyaddala embeera Alien Skin gye yabadde akooye ekkomera teweebaka omusajja yabadde ava mu kkomera akooye byonna byayiseemu bwabadde bukoowu bannange obwongo bukoowa kati mu kaseera ako olaba omuntu otegeka mukolo ne noyita kati ze nategeka omukolo wane waffe nakoowa nga mukwano gwange ne bwapita okunsiibula nkooye Alien Skin yabadde akooye yabadde ava mu kkomera bye yayiseemu ennaku z'amaze mu kkomera bingi nnyo n'okusinga byasobola obbanyumiza ago ge mazima era abawo tebakulimba toddamu na kuvuma Alien emikwano tetugitunulirako bibi byokka ekyo njagala kibabuulire omuntu aba mukwano gwo tomutunulirangako bibi byokka n'ebirungi bijjukire so many times abantu tubajjukirako bibi Junior takoze bwati naye nange ninawe nabeerera wa Alien nze Junior nabeerera wa Alien Skin mu lutalo lwa Bobi Wine kakati omuntu tebamutunulirako bibi byokka n'ebirungi by'abakoze mu bijjukire omuntu tayanguwanga kusalawo tigundi oyo yakoze ekintu kati si mukwano gwange ensi si bwetambula kwabwo nagenda otunulira ebibi by'abantu ng'abantu balabako bibi byokka ogenda kyawa buli omu you'll end up hating everybody bwokera ku makya ng'abantu batunulirako bibi byokka ogenda kukyawa buli omu kwa buli muntu alina ensobi ze nobody is perfect nobody is perfect olaba abantu bayomba mu family nga family ba musayi gumu bana babazaala wamu ne bayomba kati olu abantu obutu bosanze kyogamba abaho gwa abantu bonyizizo obamanyi nesanyigidde Alien Skin kubanga mubabadde abaagala okunkuba Alien Skin saamulabyemu nagenze ku kooti ne baagala okunkuba naye ate siina buzibu na Alien Skin era sobola munyiigira era abafango ne Forest tewali yabanyiiziza oba yabanyiigidde nobody ebyo mu nsi bibaawo buli omu alina endaba ye ey'ebintu abagamba nti Junior ndi mubi ndi muli wankwe mujja kulaba bali benku abatuufu it's just time abantu buli baga nti oli mubi tokayananga gwe baweemu buwi budde you'll see the real betrayers abali benkwe kufango ni muli balaba ng'ate nze siri nawo it's just time Alien Skin alina abantu bangi abamukozesa abamwagalako feemu ate eri abantu bangi mikwano gye nga ne mu kamera tebaliimu kati Bebekulu wamulabyeko mu kooti bantu bangi nnyo abayambye Alien Skin aveeyo naye nga ne mu kamera tebazze nina abantu abankubidde essimu bawaddeyo ssente epitirivu awo ku kooti beesonzeemu ssente naye tebayogedde but people gave out a lot of money but they are quiet muleme kulowooza ati mwe abaakoze nnyo ate si buli omuntu ayagala amawulire waliyo abakolera background ate buli kyokola kikolere Katonda mulekerawo okukolera abantu ebintu ne mulowooza mubawadde obulamu
buli kyokola kikolerenga Katonda. Lekerawo okulangira abantu nze gundi gwe nakolera kino ebyo tebikola mu nsi. Ffenna tukolerera Katonda. Abantu tebasiima ne oli bakolera ki. People disappoint. Abantu tebasiima kyabuntu. Kati lekerawo okola ebirungi ng'olowooza ati obikolera muntu akusiime. Omuntu mukolere ekyeto waba akirabye waba takirabye okireke. Mpulira nnyo abantu Junior nakolera kino. Please wali tokinkolera nkusiime. Wabula wakikolera Katonda. Kaze ne bw'oli nkola ki nsigala ndi muntu. Omuntu akubira n'omwemi 2. Ekyana akubira ng'ayagala 5. Kati tukolere Allah. Tukolere Katonda. Bane tusigala tuli bantu. Abantu banyiza. Abantu balyamu enkwe. Because that's life. Kati muleke okutunuulira ataakoze eki. Musooke mwebaze ababeereddewo Alien Skin. Nga mumalize nnyo amaanyi kuba taabeereddewo Alien dhani okwebaza abo abamubeereddewo. Ekiraga entegera yammwe nti ya kisiru. The time you are wasting abusing people who didn't do anything, use that time to appreciate those who are around. Nze Junior ekyokubiri Frank Abawo obulamu we butambula. Abantu bajja kuwaana. Okoledde abantu ebirungi n'abantu bakoledde ebirungi. Katonda ali kusasula. Kati toddamu kukola ezo video ndi munakuwavu ebyo kati biveemu. Ebyayise biba biyise. Kati tunulira bya maaso. Omuntu okera kubacha n'ogula ettaka sente ne zifa. Kati ebyayise biyise. Ekyo mulekere okwesiba ku bantu. Abantu mwetunga ku bantu omuntu si mukwano gwo. Nze mufango ne Forest Alien Skin ye mukwano gwange. Nze bano bayibula kabadia abo sibamanyi. Manyani mukwano gwo. Era ze mirundi ebiri gyekyadde ku fangoni mbanzize kulaba Alien. Wataba amusigenda. Tokola mukwano ku kyalo. Know who is your friend. Manya mukwano gwo yani. Kalize bakamanda mudogo sibaja yibula kabadia sibamanyi. Kati mwenze nebwe munvuma sobola kunyiga. Si Alien ye mukwano gwange si yibula kabadia. Era Alien Skin bwankera kubacha na nkubire simu nangama ati mirundi omanyi si kyali mukwano go. I take it well. Nekati gwo munaku ali wano tosobola kunvuma nenyiga. I'm not your friend. I know who is my friend. Kati abantu bajano ku social media ne batuvuma ne tukyawa abantu nenga abatuvuma sina mikwano gyaffe. Kati Frank Abawo bwaba Alien Skin yakubidde simu is your friend. Mukwano gwo bwaba Alien mwennyini yatuta obudde nakubira is your friend. Bano bonna abali wana abagamba si bakwano bo. Mukwano gwo ya Alien focus on that. Bonadde okuwuliriza sibaja Chumi yayogedde bwati ate Junior nayogera bwati. You are going to lose the whole point. Manya mukwano gwo yani.
manya who is your friend. Nze nagenda awo ku kooti abantu ne baagala okunkuba ne mubaali baagala okunkuba oze lusaaga temuli muwagizi wali yenu nze Junior nina abalabe bangi. I have very many enemies just appearing on court. Nusanga abantu nga bakwetegekedde singa teyali poliisi n'amagye. Omanyi abantu abandifiiriddeawo. Can you beat me? Si abantu bandifudde. Because the government is a chikiriza. Junior okufa mwe mufa. Ndi wa mugaso nnyo eri eggwanga lino. That's why nakola decision ennungi okuvaawo. Goloza gwe singa gwe balumba bandikuleetedde kabangali ya police. The whole police unit had to protect me. Kubanga omusiru tamanyi kyakola. Omusiru averi tugende tukube Junior, but you don't know the consequences. Tumanyi kyoba ogenda kola. Do you know what it means? Why do you think the whole police unit, a whole car was brought okunzija waawo? Siakati tuli mirambo. They opened fire. Ekizibu bavubuka mwe mulowooze nnyo bye mba mugenda okola. The outcome. Gwe bageesiga twali bangu bakulumba. Bobi Wine teyanditulumbye n'atutta. If we are easy to attack, what Bobi Wine teyandituse. Nze mbadde wano for long time nga nammwe abasiga obunjite munnajja. Nze mbadde ku social media nga nammwe abasiga obunjite munnajja. I'm one of the original bloggers. Original. Kati before you even hey Junior tatuwagide nkuwagire kuchi. Where is our agreement? Nze amwesireti nina abalabe bangi. Just mere coming ku court nshona nekyuka. Alien ebintu ebyakoze amawulire byabadde bibiri. Alien skin okumuta and me. Why do you think everybody was discussing me? Nti Junior alumbiddwa. It's a national importance. Kati singa mwankubye. Si ate tutebiri mu parliament kati. Bavubuka mwe don't call higher power. Temuyita maanyi masukulumu. Do not attempt to call a higher power. Temweteka musabawa. Please don't call higher powers. Temwita manji. Do you know what it means? That I have received chronicles of government. Bankubidde amasimu all over government. That is it true? Are you safe? Please. Bavubuka tukakane. Tukuma obuntu bulamu. Mu biseera by'obutabanguko teri ajja funamu. Nobody will get into chaos. And nobody will benefit from chaos. Tuyina abalabe bayitirivu. Let people be. Yes, so kitwala layitire. Naye kirina consequences. Really? Nenyendera mu kabangali. Ngetooke? Really? Omusajja yajja ng'anyumye. I was put in a police vehicle. Ngenkota y'ettooke. Really?
And face funny. Bana mwe ne munzirusa mutoyi. Ne bankweka mutoyi. I was in the toilet. A technocrat. Branja nakaba. Bana nange musobolo kunkola ke fujjo. Allahumma. Allah inobu yinza. Really? Mulekuwa mulamba anofam? Nemyezi tejinayita. Ngandi mulekwa. You want to beat me? God should forgive you. Honestly. Musajja najja nyumye ne kubyama white. Nzize kujayo alien. And you connive. Ni mukola mu obukukulu. Junior yu yazetu mukube. Smart as I am. Nezirayo wasi mukabangali. Mwebale munange. Thank you. Mwanda bisa. Era ndi muntu mubikale. Akati nategedde I'm a bad person. Umanyi nga nabetondera no I was here. I even apologize to you. Nembagamba banange bakama banga abafango ni munsonyo. I even apologized. Nembetondera mi okwetondera mwe. To show you something. Nti munsiba mukakamu. Nabetondera nga njagala kubalaga. Nti obukakamu kikulu. I even apologized. I said, please forgive me. Nenga mbetondera nalimba kozechi. Since yasibali any skin, I'm not the complainant. Neje mwage dokole ebikolo birwe saliyo. I was giving my opinion. Everybody knows in this country, Junior will talk. Nze wano njogera kuba general, njogera kuba ku president, njogera kuba minister. Everybody knows I will talk. Even the president of this country knows Junior will talk. But I humble myself. Nebagaba nange. Muloza mutegera nnyo banamwe. You fake mutusinga okutegera. I cried that then nakaba. That hatred for what? I wasn't an innocent man. Innocent. Naize, I'm a bad person. Junior sitanga kumuntu. Did I kill anybody to deserve all that hatred? Hatred. Buli omu najja na mvuma for nothing. Nze Junior, I have nze nina ebizibu byange. I have problems. Nina family genda birira. Ne munvuma. Really? Fetwine ebizibu. Create me. No. We shall revenge. We have to do something. We have to do something. It's unacceptable. We are treated as if we don't matter. What did I do really? Nothing. We have to do something. This nonsense should stop. Abantu tuyina ebizibu wano. Everybody wano buli omu ayina ebizibu. Muli abali malwaliro. There are people who have abantu balwadde.
abantu banoonya fees. Everybody has problems. Abantu tuyise mu mbeera enyigiriza. Ne tukuuma obuntu bulamu. Abantu balowooza we tukuuma obuntu bulamu tuli banafu. We can't fight. We can't fight back. But we just choose not. Naffe tusobola okera ku bacha ne tukola eggaali. I can wake up era nakoze eggaali. Bagita Mabira Forest. I've got up now. Enough is enough. Junior nkoze eggaali. Bagita Mabira Forest. Nafunya abaana basiniya 4 bebagendo jibeeramu. Bagita Cuckoo's Army. Era Kasuku namukubidde. Nemge Kasuku is now the time tukole naffe eggaali. Eyange bagita Mabira Forest. Let me make a bicycle. I think that's when they respect me. Babera wana abana bakola press-ups. Nange nkoze eggaali eyange. Kwa abana Uganda mulabika. Kati abayina eggaali be mwagala. Nkoze eggaali yange bagita Mabira Forest. Buli omu abeere mu kibira. It's now time everybody to be in a forest. Bagita Cuckoo's Army. Twafunya abaana wano ba P7. So those who want to join, register. Junior nange kambeere n'eggaali. Emisinde gye bantwala mu kooti. If nange singa nali n'eggaali, sandidduse motoka ya poliisi lwiri. Bantwale nga batwala ettooke lwiri. And a technocrat. Kati nakoze eggaali yange from today. Bagita Mabira Forest. Kati bitu byakubeera mu kabira. Let us all be in forests. Ababera kufango ni forest mubeereyo, naffe abali Mabira Forest tubeereyo. Ekitebe nakitadde Mabira ejjinja. Headquarters eggaali yange ziri Mabira. Kati kiseera kya kubeera mu bubira. Naye kati we tutakyuse mu formula. Ne tubeeranga every time tuli ba diplomat. Abaana bajja tukuba bagende. Junior, I'm now tired of being a gentleman. Kati nange kambanda wale. Tubeere babanda. Hey, nakoze Cuckoo's Army. Era bagita Mabira Forest ye gali yange. Ekiseera kati male wano nange kati oyiga oluyayi. Namulaika kati mukyasaaga. Naguze obuugi. Nafunye obwana bwa P7 bubondya. Era kati Junior akera mu training. Cuckoo's Army. Ejja kumaze ne Kasuku. Naye Kasuku nze sijja kubwa baana. Bakugira mwawo amannyo. Ngodda wali kiruddu mu ddwaliro 3 months. Nenga ekitone nnyo kule gendo kole gali. I have no choice. Nze temujja kunkuba baana mmwe nga wendi ndaba. So nakoze Cuckoo's Army oba Mabira Forest ye gali yange abagala okwewandisa mujje. Kwanze bana sijja kulinda. I live in fear. Jensene nezakubye ku bati. Nadduse paka wansi wa kitanda. Insene jo zakubye ku bati. Nendowooza baana mmwe muze. Sijja kubalinda. Nakoze gaali yange bagita Mabira Forest. Era nchatukera mu training. Nagambye Kasuku we should do something. Nze kyenalabyeko nakirabye. Junior, what I saw is what I saw. Junior, holi mutitizi, noduka kukoti, nze kyenalabye nakirabye abaana bakamba. Don't joke with those boys. Abaana bakuba. Antunembe etonderera mwagala kunzijja mu manyo. Nze bankuba akubadda bannange. Ekyokubiri ndi mulekwa mu neesonyiwe. Nze Junior nkuba mupepe kufuna ssente. Namwe mulaba sina mulimo. I have no job. Kati naali awa. Fete mutunyigira just kuba mupepe. Temu bitwalanga serious. Nze Junior mba noonya ssente. Nze side ye wangula gye nyenda nayo. Bwe mba nasooka n'envuma Alien Skin. Kati nakomyewo mukitwaliraawo. Ene muneesibako. Nze mba noonya ssente. Nze sigwa n'abantu. Enkwe zo nziina. Mu byonna bye mwayogedde ebituufu. Junior z'enkwe nziina zaava dda. Era Kasuku oyo y'omu ku banjigiriza enkwe. Nze ne Kasuku tuli bankwe ensi yonna ekimanyi. We are too inquestful ago mazima. Nze Junior tombalirangako.
nze nefuula ensi yonna ekimanyi mwaba badde batakimanyi nze banenina enkwe kwensula kwendya nze ndya ku nkwe ndya ku nkwe ze zintuusiza wendi kati toyagose mawulire Junior muli wankwe kituufu era sikyegaana nze kyuka nga mbeera ya budde abantu gye baligenzera nze my father bwe yali antendeka when my dad was training me propaganda yangambanga Junior before the world betray it ensinga tedda kulyamu lukwe girulyemu. That's my motto. Taata wange yanga nti mwana wange ensinga tedda kulyamu lukwe soko giryemu olukwe before the world betrays you betray it first. Ye motto yange buli omu akimanyi. Kati omuntu Junior nze nefuula ni bye nayogedde ku makya biyinza okuba birala n'olweggulu nenga ndi Junior omuntu ogwo lwakuba ebigambo byenkyusa kati ewali abantu wembeera nze Junior sigwa n'abantu nze kasita kulaba nga ogenda kugoggwerayo nga mbuuka nzira ku mulala. That is me. Nze sigwa naawe nkulekayo. Nze kasita weesiriwaza nkulekayo nemba nga atakumanyi gwesanya ne Junior gwe musajja muyaaye nze nasooka kuba muyaaye okufuuka kyendi nze ngwa naawe nze nga nkulinako oluganda nze kati kambabulire nze Junior oba oyagala nasigala lwanira famire yange yokka tibakutte muganda wange awunjiwawo omubiri. Junior oba oyagala kundabanga nwana touch on my family. Ne kati mwe tubalabye bukulu oliawo nesibako gwera yogenda fete tubulwa gwe tuwana fe emirimo jaffe kuwana bagagga gwe tuwawanye jo tuwana n'omulala era banono kati gwe munakugwanda buli wano mazeeko emirembe. Banki enkulu eya Uganda yabbiddwa kya Uganda 60 billion abana bazibbi tuli wantunoonya babbye banka mwe banaku mwe ekizibu munyiiga mangu era Junior siina munaku gwenja kuyirawo mubiri ekyo njagala nkikubuulire maye abanaku mwesiriwaza siina munaku gwenja kuyirawo mubiri gwe kola ebyekisiru byo weyise muneeyisa ey'ekigwagwa tetujja kujja. Nawulidde liri puzzle oyagala kwekwata liri puzzle nawulidde mbopanga kabadi tetujja kujja liri lunnabe ku luno ojja kunaaba ebyo ebinya bye weetuma mbu liri puzzle lunnabe gwe bakwata olabe ku luno ojja kunaaba si gwe lunnabe ojja kunaaba tetujja kujja gwe liri puzzle ati ndi mukwano gusijja kujja liri puzzle bakwata olabe wagaye mbu ku lw'omukaaga ogenda kwekwasa fe tujja beera ano ku social media tutemeeteme ensonga fe tutemaatema ensonga wano ensonga ate negguka kaze Junior waliwo gwe basobola okukwata mbu ne Sebaka gwerire puzzle omulamuzi mugambe mpozi nga anajja ku live fe tujja beera ano ku live mu kooti tujja ba online maja ojafuna online supporters naye nga ku kooti teriyazze liri puzzle ne bakwata tubeera wano ku online mu kooti tetugendayo. You can be online naye nga oli mu kooti bannyo babadde mu kooti ewali enskin nga bali online nga babirabira ku live nabo babaddeyo. There are many people ababadde mu kooti ewali enskin nga babirabira ku online. Kati you have online supporters but coming to court physically tebajja kujja. Zabana Uganda mbamanyi babira ku online.